tubalamusizzaako omulege musizi tulaba bwe baliyo akuwagira embeera y'ebyobufuzi mu ggwanga embeera bwetyo bwetambula emaani omusajja ono gwe mulaba maaso may not need further introduction omu ku basajja abawangalidde mu byobufuzi bivuganya gavumenti omwami Harold Kaiga owekitiibwa ssebo tusanyuse okulaba era oli otya omutwananya nange ensanyuse okubalaba njagala okutwala omukisa guno okulamusa bannaffe okuli mu buwambe wonna wonna gye muli ensi yonna naawe bennyini abalwana okulaba nga tukyusa embeera eno bw'ombuuza mbu ndi ntya ku sikero ya Uganda nsobola okubeera obulungi naye bw'onfulumyako ambulensi eyinza okuntwala ne bantuusa mu ICU naye omuwambe afaanananga ggwe olamusa abantu ogamba muli mu buwambe omuwambe afaanananga mugumya we mwamuggiddeko nedda mugumya era bwatyo bw'abaddenga bwatyo kyekikula kye naye nga tuli mu buwambe buli bwennyini obwalagirwa era atabulaba oyo gwe neewuunya era ebbanga lyonna tubeera mu kyoyinza okuyita prison break omuntu yenna ali ku vidiyo eno twaniriza omuwekitiibwa Harold Kaiga abantu beebuuza oyo omusajja awangalidde mu opposition gwe lwaki tovaayo ki ekyamaanyi kyolina mu opposition eno situkuwulirangako mbu wasaze eddiiro situkuwulirangako nti nno kiki ekyasave ekiri eyo nedda ekitukubeeza kuguyita mulamwa obedda bwe twali nga ate bakadde affe bagitanga endowooza oba mu lufuutifuuti bayinza giyita ideology ebintu ebyo byokkiririzaamu bw'oba n'ebintu ebyo byokkiririzaamu byewukuumira ku ekyo kyokola kati ffe twategeera bulungi tuli mu buwambe nti ate ffe obwambe ate bwe tulimu tusobola n'okwogera mu tuli mu buwambe waliyo bannaffe abali mu buwambe nga ate bali saidi ya Mwami Museveni kati olwaleero teri muntu ali mu kampu ya Mwami Museveni ayinza gamba oyagala ba pulezidenti kankubuuze mwami Harold Kaiga njagala ontaggululira ekigambo tuli mu buwambe obuwambe bwe buliwa no obuwambe kwe kubanga eriyo omuntu akusibye nga bw'obeera mu kkomera nga yasalawo yoyinza okuyita timetable yo yoyina okukola eki kyonaakola ddi neki kyonaafuna bw'olaba obubbi obuli mu Uganda muno nga ababbiddwa basobola kubaako kye bagamba kibategeeza bali mu buwambe bw'olaba enziba y'ettaka ebbibwa bw'olaba obusosoze obuli mu mirimu gya gavumenti bw'olaba ensalwa emisango n'osanga nti ogenda mu kkomera kati nga wadde omusango gwakalwa akaddibwamu esoroti nga buli omu yakalaba kabbibwa omulamuzi n'asalo n'agamba tekabbibwanga n'olaba mutabani wa Mwami Museveni ng'asobola okuggala enguudo n'akola birthday nga musirikale nga teri omusirikale omulala eyagaana obugaanyi okulonda akalulu k'okuggyako emyaka n'agamba ndowooza leero twali ku tteeka eri bamujja mu palamenti ne bamussa mu kkomera n'amala emyaka 8 ng'awuza omusango obwo bayite obuwambe bwebwo bubayite obuwambe n'olaba bannayuganda bannaffe abasinga okubeera mu bwaŋŋanguse kati essaawa ya leero bw'ogenda e Bulaaya ne Amerika obutiti obuliyo bw'oba tewazaalirwayo Katonda nga teyakola mubiri gwo nga gusaalidde obwo obutiti yembeera esinga okubeera embi naye n'agamba waakiri ka mbeera eno n'osanga omuntu okwagala okubeera obulungi olina kumala kufuluma ggwanga lyo n'osanga ng'alina diguri ng'ali mu supermarket gy'atunda olw'eno n'osanga abalina diguri ne mu Uganda ng'avuga bodaboda naye ng'atagirina ng'alina omulimu omunene n'osanga mu palamenti ng'eri abantu bamanyi nti talina apapula naye nga temulina busobozi bumugjayo obayite obuwambe bw'olaba okulamulaga abasajja abo wanne mumuyitawa era nabo byoli mu kwebuuza bikulaga mbu waliwo mangere ali wali ku geeti ajja okukubako ku nsolobotto lwekyo kyoyogedde so akati ffe tuli mu bwambe naye tuli mu kkomera naye nga tulimu ab'empaka abasobola okukuba mu nduulu naye ekyomukisa omubi tulina bannaffe bangi abali mu buwambe naye ng'ate obanyumirirayo n'obasanga beekubana n'oyo yatuwamba omanyi owekitiibwa Kaiga muli mu kuvuganya okuwakanya n'okuceekinga ku gavumenti eno
naye kibalumirizibwako nti nammwe abagivuganya ate mwagyegattako yensonga lwaki obuwambe bwoyogerako tebuvaawo kyemuvuganya tekikola nedda kati ate awo booluuzize point ekisooka ffe abali muwambe naffe tetusiba bannaffe tubire muwambe tubeyo ne kandaki okusibira abalala kakati naffe tulina abantu bangi ne yesu yagera n'agamba si buli ayogeranga ffe agamba yesu mbwali naffe namwe akati abalinga ffe tunaabalabiranga ki tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe obuwambe buno bulina n'abalabe bunyize n'atuuka n'awanika ekiwanisa omusirikale n'agamba n'awanika si lwakuba mbu ayagala nnyo oyo gwagenza okwegattako naye lwakuba ayagala asavaivinge asobole okusigaza obulamu osanga n'alwana enkeera naga nti kangende nwanire muli asigale ng'akyasa ekireetera abantu abaganda abantu olusi nti ennyanja bw'eba ekumira ekuwasa ku nkanaga enkanaga gaba maggwa buli oti bubeera mazzi olwokubanga owuli wesanga okutte ku nkanaga kati abantu abo enkanaga eyo gye bagize omusajja gwe bayita Stalin yali musajja nga afuga Russia n'akyemalira omu obanga yakwiga obwa n'akyemalira bwogera n'osoma n'omwetegereza n'ofuuka omukugu mu bwa n'akyemalira yali atuuziza banne nga bayitirivu n'abagamba nti abantu nagamba mumpeereza enkoko n'agimanya n'amanya enkoko n'agimanya nga bwekaba nga bwetiriiko omusaayi naye ng'agimanya namu n'agisuula wali n'akwata kasooli n'amweyiwa mu bigere wakati enkoko yajja etambula nga bwetiriiko omusaayi ejjawo oli agimanyiza nejja neriyakasooli mbigere n'aga nti abantu bwe batu bwe bali ne bw'obanyigiriza ennyo naye kasoobanga olina akantu k'osobola okubawaako okulya bajja baddawo kati abantu baffe abamu embeera bw'ebanyigiriza ennyo beesanga ssente za sitaani abaana babalemedde okusoma looni zimutwala talina mayumba nga olinga obulwadde waliwo abantu obulwadde bubalya kati embeera eyo bambi abamu kyoga nti Mwami KAIJA oyogerera mu ngero gundi alemereddwa ani bw'oyita sitaani sitaani amanyiddwa naawe ebikolwa bya sitaani bimanyiddwa buli omu yenna yina munaddiini asobola okutumya sitaani amambono ki sitaani n'atumya malayika naye n'agiraba wene tugiraba nko so kati omuntu agenda okulaba ng'embeera ekoze eki emulemekiriza n'agamba sitaani nzuno bako kyokola ki kyompa so bannaffe abamu olusi bwe tubeeremererwa ate waliwo n'abalala abaana ba sitaani kuba abakizula mu sitaani atera nnyo okwagala okukema abalala kaka neyeetega abeere ng'akemeddwa atadde eka mpulira abamu bannayuganda abali mu ggwanga byobufuzi baana ba sitaani kakati beetega eno kuba amanyi mu sitaani omulimu gwe guna kukema kati babeere ng'abakemwa mubakwatibwa ennaku omuwala ayinza okwetega naye nga ye bulijjo akwagala kati nakuseetega gobeere ng'amukwana kale ennaku zo n'abawala bano banneeko bagenda mu bibaala ebyakabi omusanga atudde anywa kagundi kabiya aluma akaseke kakano gye otudde wekka neefula ng'ataweddo nyinza otuula nagira lugizibu ati lwatakuliiko naye ng'obwedde ekyo kyalida okole kakati n'abamu nga kyebalinda okole ogenda okujajaba oti nze nebyo nno sibirya yeefula ng'eyeeganya naye nga kyakoze ekyo kyaleese abalaba puroguramu eno omwami Aludi KAIJA yali ku basajja abagundiivu mu kuvuganya era mu description ye situnnamanya era mujja kusinzira ku bikolwa bye ebyemabega n'ebyo byabalaze n'ebyali balaga tulabe oba naye y'omu ku baana ba sitaani oba ye mulongoofu kakati mwami KAIJA wenkugwiriddeku emyaka gye tumaze byali siza kubanga nyina oluganda ne sitaani sitaani byatukoze ffe tubimanyi sitaani abantu baffe bakemye basse ate n'abamwegaseeko bw'obalaba obasanga ati balukulubuse era bangi omanyi bwagamba
nkwegayidde ne bwogenda mu kemebwa tojja omanyi njagala nkuwe ekyokulabirako kino ekyomukungu omu ku bagundi muli neggwanga owekitiibwa sipiika wa paalamenti Anita Amuli yali wammwe oyo akulubuse ssebo yava ewammwe n'asala eddiiro n'agwa mu bintu nejjo nalabako ku kikolwa ekyomukyala asobola okugabira bbaawe Range Rover state of the art kati onkonvinsinga otya nti abagwa mu mikono gya sitaani bakulubuka bwe twali abato waliwo yali bwatyo yalinga ku bagitebanga Sanyu television Sanyu ba WBS bayitanga The Rich Also Cry The Rich Also Cry mpulidde kipya seba talina oluyimba amaka g'abasomero gakoze ki gawumogose ate gundi n'agamba gundi Mayinja n'agamba kibuyaga lwayitikkula ki ennyumba tulimanye ekikola ki ekiri munda description emmala bumazi awo kanveewo wengwiridde wano ewuwo okwesigamyeko nnyo mu kunnyonnyola ensonga kuba muwangalidde mu kuzitegeera nina ensonga zange nga 3 abantu bakaabira ekisaawe ky'Entebbe abaana abali mu byobufuzi n'abatali mu byaki mu byabufuzi obubbi mu ggwanga bufuuse obubbi nti ne mu bitongole ebyayitutuusizaako services nga tebigattiddwamu byabufuzi bikaabya omuntu wa bulijjo nzize wuwo ssebo olina kyomanyi ku bubbi bw'eggwanga obuli ku kisaawe ky'Entebbe waliwo omukwano gwange muvuka no yagenze ku mukutu gwange mwami KAIJA yayogera ku biri Entebbe omanyi baagala buli kimu tukyogereko naye tujja kwogera ku kino twogere ku kino twogere ku kino twogere ku kino twogere ku kino olunaku lumu waliwo pulida waffe bamuyitanga Mulumba yatuulanga Kabaale n'alwala n'agendamu ekitanda Kampala Hospital Kampala Hospital eddwaliro erimuffe litwesiga bw'ogenda teri ajja kuteramu by'otaakola bitaakonakwetya kizibu kane yange nendayo ku pulida wange nga mulwadde mba nyingira nsisinkana mwanyina wetandikalo Dr. KIZZA BESIGYE bamuyita Dr. Olive Sikobusingi Dr. Olive ne mubuuza omulwadde ali atya n'angamba he's in a situation of multi-organ failure ali mu mbeera y'ebitundu bye eby'omubiri tebikyakwatagana n'afuluma nenkola ki nenyingira nenduka mu kasenge kanso mwe yali nendaba ebyuma ebya buli kala soka nesinkana ba mwami Garuga n'akulembeze yaffe nozwayineroza Dr. BESIGYE bali mu kuŋŋaanya ssente balabe nga bafuna akanyonyi kamutwale Nairobi bali mu kwesonda yes nga bakubira n'akanyonyi akateeketeeke balabe bwava mu ddwaliro nenyingira mu kasenge ena kuba ebiba bikola bimyansa ndaba naye amyansa omutima nange nempulira nga ntidde mu dakiika nga 3 n'akutuka bwe naddira Dr. Kobusingi ne mubuuza multi-organ failure kitegeeza ki n'agamba ekibumba kiba kifudde omutima gufudde amawugo gafudde buli kimu kyomanyi kiri mu mutwe n'obwongo bukoze ki ebikyawuliziganya oba byafudde dda kwegamba mu butuufu aba taagadde kugaa nti gundi afudde oba Abaganda kye bayitanga bw'asigaddeko kikuba mukono katabuza ekikuba mukono nga nzidoza abeera agukubaali mwaye obeera omuto owulya gundi nasigaddewo kaligawala nga tigundi azibe omumwa nalowoozanga ndikuza so bambi takyayogera bagambanga bwazibye engalo ze kakati Uganda ezibye omumwa Uganda esigaddeko kikuba mukono Uganda omutima mufu ekibumba kifu teri ogani namu eri mu intensive care ekireetedde abantu kyekituufu oba gwe kyolaba is it according to you nawe bw'olwandisa okutira no kakati gweyogenda bagenda ku airport bakubulira bagenda ku poliisi
bakubulira bagenda mu kooti bakubulira bagenda mu landizi wawo ogenda n'ogamba yes n'ovaawo ng'oyimiridde nti onakoleddwako genda bagenda ku passport faamu kati omukisa gwe tufunye nti bannayuganda mutuwadde amaanyi tizibwe ngendawo ebyo sibirabakulaba ne bakutiisa amaaso baagala oveewo mangu nga tebakulaba bakole fujjo okubalala airport eyo covid nga nansi ogamba nti okukuyita okola covid test Dr. Kobusinje yawandiika ng'ayogera mukwano gw'omuzungu era azze Uganda ng'alina kumalawo lozi essaawa nga 12 yajja nga awo Entebbe nga walina okubako byakola addemu agiro n'akola covid test ng'addayo ne batuuka ne bamugamba mbu ezo results nfu zaakoze mugamba munfu ne bamulagirira ez'amangu naye ng'ajjukira obudde bw'ennyonyi bugenda kalaba agikola nga tebamugamba ng'olina kuzifuna mu budde bwe buti namugamba leeta $10 tukunyigiremu sitampu osobole okuyitawo ebintu ebyo bya bulimba obirinako obutuuzi abuwandiika si muntu wa bulijjo ate si wa byabufuzi Dr. Olive Sokobuze si wa byabufuzi wadde nga mwanyina muna byabufuzi bakikola omuzungu naye nga si eka gwe bakikola nga n'abala bakikola abaana abagenda ebuwalabu genda babuuza buli ayita abadde amusaba $1 n'akayita emirundi 3 tebazinsaba buli ayitawo awo bamusaba $1 munauganda ono omuntu bazikusaba otuusaawo kubanga bakumanyi muwaite omuyirimu ka $1 kati balina n'omuze nti bw'oba otuuka nga bagamba nti otuuse leeti nti geti zigaddewo naye nga bamaze okucekinga in bali eri balinda essaawa namba kakati ekyo okukkiriza okucekinga leeti in nga naye akasente bakakusaba naye nga kyekireeta nti abantu abaweebwa omulimu okukola emirimu ku airport tebaaba wagenda kukola mirimu baaba wagenda kukola ssente bino nga mubimanyi abaliyo ababikulira bo tebabimanyi wano wetutudde wetusinze ndi mukugamba obinyinyonnyodde n'obiteera ku ndi mukugamba abantu bewayo emirimu egyo tebaba kukola mulimu babawa kukola ssente obwo buzibu buliwa omanyi okukola mulimu batabasasula andi okukola omulimu n'okukola ssente olagenze nkutadde lwano nawe obeere bulungi waliwo ekitabo kya Akino Achebe bakiyita No Longer At Ease balina nti ayogera ku story ey'aba Igbo nga bazze Lagos ne bakola nazo bayita Mafia Progressive Union n'ayogera nti batuwa nga babeeraga buli wiiki basinkana beebuliragana kati olunaku lumu munnaabwe n'akwatibwa olw'okulwa enguzi kakati bajja ne batuula mu meeting bagira agundi otuswazizza omu n'assuka n'agamba bwe twali tuva eri ewaffe Mafia nga tuzze Lagos bajja kukola ki ndi bwe giba mirimu gyaliyo waliyo okulima waliyo okulunda waliyo okubajja waliyo okuvuba n'ebirala ekyatuleeta Lagos twajja kukola ssente munaffe Reagan abadde akola ki abadde akwata ssente abadde akola ki abadde anoonya ssente era zakoze ki azifunye era agezaawo okuwa ekifaananyi nebintu byobyaba bw'obisonosoososoera ogirekaawo ng'akulaga ensi weewomugose yazifunye tetwateesa kanano wekiri mpulira wawulira omukyala Betty Kamebe yagamba mu $10 trillion buli budget zibula ne zibulya mu bantu 200,000 ekitegeeza buli omu agenda ekale biliyoni aga eyatuwa lisiti yaabwe Betty n'agamba n'asaba mu ngeri ya contemporary economics kutusoma nti bwegala okunoonya ababba olwo gye bayita lifestyle audit tukebere nti obulamu Reagan bwatambulamu obwa bulijjo n'omusaala gwafuna bifaanagana jja kusanga Reagan ng'afuna miliyoni 2 omwezi
ng'avuga Lexus 507. Nedda tujja gamba ayina Subaru. Subaru ya bukadde nkaaga. Asula mu apartment ya mitwalo 7. Ayina abaana bana. Buli omu asomera tugambe kwavu emitwalo 98. Ekabalya bagenda ko lusine off ne mukyala we. Alizo kubaligani ngali nente ezi. Nadugeti. Nedda akugambye. Aningiye ya million yes. Eyo aningi nedda gyadikire yalinga. Mbwafuna omusaala gwa mitwala gwa million yes. 2. Naye obulamu bwe omwezi nga bwa million 8. Kuno mukaaga mulabisa oguguza abujjawa mu kitabo kyongerezaako nolonga ati yes ondaze bulungi nnyo nti oli yali enguzi bane bamugamba ekyatuleeta ki kukola sente so tetwajja na sitayi kasita azifunye okwegira kati kamutusire wano waliwo omusajja yali baka parliament bamutanga Kiggu ne Masaka Kiggu n'agwa Kabwenje era agenda kuziika n'amala emyaka ku ttaka Parliament atasaa kumalako ekisanja kye n'atasobola kuddayo. Kati aba ali awo mukyala we n'agenda ewa Ssenkaggale wa kuno. Bw'atuuka ewa Ssenkaggale n'amugamba mukwano gwo mulwadde era n'abaana ntende waliddwa fiizi zibuze. N'abuuza oyinza kukola ki wasoma ki nasoma amateeka oyinza kukola kintu obulamuzi obwo obusobola. N'amuwa obulamuzi. Ssenkaggale yamuwa bulamuzi kulamula wakunoonya fiizi kuyamba mwami we eyagwa Kabenje yakyasula Siduka mwami omukyala akulira KAIJA akulira gundi Civil Aviation Bantulaki taata we yali MP mu Kinaana nga wa DP yali alowoozebwa bw'ayinza okusala eddiiro n'agenda kabaala kali ako kuseminte kamonki kabaala ako kigambibwa oyita ojjooku yateranga okutuula era ku olwo waaliwo omusajja amudamukofi yalinga akulira Uganda Food and Beverage nomulaba balinga banasajja balabu ne bajja ne babomu n'afiirawo ne bafa noyita ojjoka yetazise kakati olwaleero n'agamba nti ogwo mulimu saabusaabaago kino ekisanja bakugamba basanga mu byanga kyabaana babalwanyi bali mubasasula ki mwabikaidde ekigambo like tuwakitegera bulungi balwana kyabaana babalwanyi babalwana bajje balwane bajje bakole ki kubaddiza ku byebafiirwa mu kulwana kubaddi kukungula kutegedde bulungi kutegedde bulungi slogan ya Mama Museveni yakaluka nakawedde yabadde secure your future kwetereze ate gwe nkwagadde secure your future tagama secure Uganda's future oba secure our kubanga our ebegezemu abantu ki bangi government are the people we are the future secure yowa eyo so kyofola mbo olwaleero osanga abantu bangi mu office nga tebalina bisaanyizo nga mwebali omanyi waliwo omuganda yagera olugero lugamba si Museveni yalugera akuwa obukulu abakuwadde kulya si Museveni yalugera sikola naye mu bintu bya gavumenti andi okiwudde sikola ki sikola so kakati bw'okiraba kubanga buli weetooloola ne bakubuulira obubbi buli weeyogera bubbi kakati fambula tutuuse n'okulekeraawo okubwogerako njagala mbuuze ku kisaawe kino eky'Entebbe bwe ng'amanyi ebyobufuzi kirina kuddukanyizibwa kitya how is it supposed to be run comparing now how it is run twogera ku kisaawe ky'Entebbe kati batwogera ku bantu ate abatali ba bulijjo mpulira abaliko obulungi kuba omuntu w'otuka okweza ku kisaawe ky'Entebbe oba osuumuseemu naye ensonga si za Uganda siringi teri gwe bagamba tugenda Kenya nti emitwalo 4
era bagogerera mu dola mazima twategeeza n'okubalako kugenza ne mu Uganda Airlines basaba dola kakati bw'olaba ebiri eyo w'otuukira baabo banga Uganda ng'ogituukako otuukira Entebbe mazima so kati Entebbe ekulaga kiki Uganda kyeri ensi ezisinga ne bwogenda obugenzi ensinga Ethiopia bw'otuuka Ethiopia ne bw'otuuka ku cab driver muvuzi wa taxi ojja musanga ng'ategera Ethiopia okufaako obufi enkutatego gyakwaniriza gyakukwatirako omugugu n'ebyakunyumiza ku ggwanga lye naye obanga obaye toyagala kulambula olambula nti ng'omulaba muteeketeeke olaba abawala batera okubeera ku nnyonyi eggwanga lissaako abaana baabwe ku nnyonyi abanaabwa ekifaananyi ekirungi eri eggwanga lyabwe bwabaaniriza bwakwabala bwe yeetonda bwagamba bwebale kujja tusanyusa okukulaba ne bwakusiibula ng'ogenda ndakubuuza tripu yabadde etya so nti tetulina kwaisolatinga kisaawe kyanywe kubanga enziruka gye bali mu kugiddukanya bwe baddukanya State House kyekifaananyi ekituwa engeri y'ebintu gye biddukanyizibwa nti bw'owulira nti mu State House erina ne budget eri classified gye talina kumanya nga yesinga okutwala ssente empitirivu naye nga gamba kage tusuubiramu abantu abo babiri abatakyazaala abatalina mwana myaka 2 so ng'ensonga naabo twali betwalabirira naye n'osanga tusinga okuyiwa ssente kati kikulaga ekizibu ekiri mu ggwanga muno nti oba yakusalira ekisaawe ky'Entebbe amagezi oba olina n'okusalira ebisaawe ebirala ebitundu ebirala amagezi olwaleero bakugamba otandika nakyo okufuna enangamuntu bakwetageza bagamba wikisi 3 n'eri abagifuna mu nnaku olumu kyogezaako okutegeeza abaana n'ebyana kubanga endagamuntu ng'etawaanya n'okugiripulesinaweze akasimu obusimu kakiiti mu lunaku olwo najja nayo ne pasipoti kyekimu bwe obwambe bwendi mu kugamba tuli mu buwambe nga ebyobugagga ffenna tukola naye nga tukolera abantu ab'olubatu mwami KAIJA kakututuze mu nsonga eyo okusinziira ku ntambi wiiki eno ezisinza okutambula tezipointinga ku general picture nga gavumenti zipointinga nnyo ku extortion omuntu okusaba sente ng'omuntu yateekebwa mu kifo so sente gavumenti naye nga n'okutata kyatya kati ndi mu kugamba abantu abayingira eggwanga lyo teyalibanga problem ya personalities abaliyo abantu bayingira eggwanga lyo palamenti ekizwa nga bajjako $5 mu budget mu bimu sosi ya sente za Uganda terimu ekyuma ekibadde kikeberayo covid nga bizinesi eriko nanyiniyo ngera yakuŋŋanya sente ezo genda Mulago mu kansa genda ku polisi ne bagamba wano bayitawo corruption free zone ebipande bibirawo ku polisi ebiriyo bondi abantu babulijjo site bagisasulira okufuna bondi okufuna polisi bondi kyemanyi bagagenda ofotokopingemu olaba n'okuwuliza omusango mu kooti nga ne bakulina okuguwuliriza ne baga sasula state sasula simakiraka sasula omulamuzi sasula ekyo kyoyita multiple organic failure nti ebitongole bya gavumenti byonna bifu okufuna omulimu okufuna promotion so nti byonna buli kyolaba ano kyoyina buli woyagala okulaga kasente mwe ng'aba opposition rolo ki gye muzanye mu kutereza ate ffe tuli opposition tuli bantu bali mu buwambe bwa Museveni abo abali mu buwambe kubanga bweyogera ku opposition you presuppose olowoozesa omuntu nti tuli mu nkola ya demokrasi tuvuganya tuvuganya kubanga teri kibiina kye bayita NRM mwe abali mu buwambe mukozeewo kyokuvaamu n'okubanga ndi wano nga nnyonnyola mbangezaako okuyita kuba
Usolo no bagita gwanga mujje tufuke bangi tusindike mazima gendo obuuza abantu abayita mbulu ndi omala okukanoonya bagamba teekayo miliyoni agaana bakulangirira n'okulangirira obulangirizi bwina okuba musente balema gyalina obululu obungi yayita gwakoowa muyina eggwanga bagiyita finishing bwempangula inoteeka finishing genda okebere abaana abasinze abasinga amagezi be balina grade ennungi muwulira mu Uganda nga diguli bazipo bannayuganda balandise naye mbona okugenda e Dubai ne bagula PhD nawulidde Professor Balyamuleba akyogera kakati ate mubazze wano basaba akakiiko akassa minzaani mbunayo bagiscaling nti oli abalina diguli naye nga aguze honare so omuntu agula n'ebitiibwa yeggwanga lyaffe omanyi badde wano wanarigani nandaga constituent amateeka gayise okutereeza ekintu ky'Entebbe nti buli anaakolayo anaaba mu uniform tabeere na ssimu ng'akola bonna balina okubeera attentive ku mirimu tolooza ebiryo binaakyusamu ekibaddewo genda okebere ku mani yabwe tekiriwo amateeka galinga mpeta empeta tegala muntu kwenda nyina omusajja gwe mmanyi twava ku mbaga ye enkeera tuba tulina gye tulaga mu motoka mwasookamu girlfriend kumande twabadde ku mbaga kusalade kumande nga tulina gye tukola kitulaga okuba kukyetukola ku muno wa girlfriend yasookamu so n'amateeka gasinzira kwabo integrity abantu bateekateeka omuntu bwafuna omulimu wiiru nti abaagala abateeka abantu Entebbe baagala omulimu abateeka abantu mu poliisi babatwala kukola mulimu abateeka abantu mu paalamenti abafuula abantu ba minisita ababateeka mu NIRA ababateekawa baagala bakozi ba mirimu banoonya kaada banoonya muntu abeere bulungi nawulirako nti ekisaawe ky'Entebbe kirimu obwannannyini ng'abamu ku banene mu gavumenti bakirinako tenda baddukanya bwe kiri tewaliwo requirements za tenda ne bw'obaani by'olina okutuukiriza anti okigambye buli lw'owulizaamu ne bw'obaani bw'osanga abantu nga boogera nnyo twagalane omuntu wali kwagalana bw'owulira abantu nga boogera unity omuntu tewali ki tewali kwagalana tewali kwegatta nga bwe gaye buli lw'olaba no bribery here giteeketeeke gwe buli lw'olaba akapaande kalina kikagaana ekyo kyeteeketeekere ziteeke ebbali yes kibaawo nkutegedde so kati Uganda gyokola kigyolina Uganda eddagala lyayo ly'abannayuganda kusituka ly'abannayuganda kusituka nga bwogedde kusituka no bannayuganda kye balina okukola nga mwogedde okusituka ndi mukugamba bo tebawulira andi asinga bakyatudde banyumirwa TV bannayuganda banakikola ng'Abawarabu bwebagwa Bashir banakikola ng'Abamisiri bwebagwa Mubaraka banakikola ng'Abatuni wangi tebakutwala ekitalya sikuba bantu muliro akali njagala kukugamba singa twekwata wano abantu 100 kyokka netugenda ku CPS mutuze tusiba n'abaana betwakujinja road n'abalala polisi tebadduka omanyi obuzibu buli bwe buti wano mu Uganda tomanya ani gwosobola genda nayo ku CPS ani nimukugamba kubanga ekyo nimukugamba muzimba kizimbe bw'ogamba nti tugende no bwe mumanya mutwagala eggwanga no waliwo ebintu bino eby'okwebuzaabuza twebuzabuza ng'ekintu kyakikola waliwo ekintu nga olina okukikola mwami Harold ekyo nimukugamba olwaleero gwake musana okutuusa bannayuganda nga bakkiriza ndi basobola okusituka museero wagenda okuva wano
bwe balaba tebakkiriza ne basobola okusituka agenda kutufuga afe mutabani we muganda we mukodomi we bo beesootinge bafune omusika n'omusika tukole ki atandikeko nga nabalabira beegattako abakoowa nga bagamba nti yesu obutadda amukoowa yakola ki yafa amukoowa akoowa okulinda yafa ngakoowa yafa akoowa yagenda mwami Kaija ensonga olina engeri gy'oginyonnyolamu omuntu n'ayagala tugisiibeko kubanga waliwo ebigambo byeyogera nga abanno bwe muli mu buwambe wabuyise buwambe nawe mwoli banno ffe bwe tuli mu buwambe nga twayagadde okuwuliriza buzibe naye kansooke nsiibe wakati Harold Kaija ono gwe musajja mugulumivu mu byobufuzi abantu yesu boogera bino na bino